Okay. Ha, nina okuddayo okulaba ani abadde number 1. Aha, Nasifu Kafumbe yakalidde. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Saidi lero biganye. Okay. Saidi lero bakusoose Grace sinaba kulaba. Nasifu Kafumbe yalidde number 1. Shida Hasani obadde wakubiri ne Beka Mugero wakusatu awakalulwe kakomye. Abasigadde mwenna mubadde late. Nasifu yakalero kabadde kako Grace sinaba kulaba. Sara Lucky Wanda sinna kulaba. Joy sinna kulaba. Assalamu alaikum bannange. Nsanyuse nnyo okubalaba. Hello Joseph Mujunim. Aha. Anyo in time nsabye okufuna breakdown yange mu budde buno. Hey. Okay. Greetings to yourself. Kale bannaye musharinze sinaba kubalaba nga musharinge nga tetunatandika buli omu mbadde nkusaba akantu kaffe kanufunako kakasuka group ne bwebemu. Sharifa Luyiga wa alaikum salam. Mu group ne bwokasuka mwemu mwenna abali kuno kitegeeza mba munkasuse mu group mmeka kumpi 10 kaakati. Buli omu woli nkasuka dakiika zaffe bana enkere yemu dakiika 10 kumpi ddamba. Ate nga kusawe mu tugenda kuba tumaliriza. Okay, Katongole Sadat bana ensanyuse nnyo okubalaba mwe tugenda kutandika. Munansonyi wankere yemu katono akadde kaffe nkazanyiddemu dakiika nga 10 naye ntuuse. Aha, tutoka tuyingidde abantu 10. Nooza tusimbule 10 mbabiri tusimbule. Buli asharinze ekyo buli atudde wano. Bonkole ekisa kimu n'okakasukako Samuel kitegeeza nti nango nsasudde. Amagezi gange gengenda okuwa ate kitegeeza nti olina n'omulala gw'oyagaliza. Kale tukikole ekyo mu seconds aga 3 nyike wano share tugende. Aha, nze mmaze ebbiralule weebale nnyo. Aha, okay, kansuubira ti mwenna kati mukasuseeyo. Though kati nali badde ndaba shares nga 10 naye tezinnaba. Kale. Okay. Sawa zaffe zirabika zeeze, sawa yaffe katugitandikiremu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mwenna mbaniriza. Salamu bannaye tugikubanya batagimanyi temugyeraliikira terina mutawaana. Just kubaagaliza mikisa. Tugenda kutandika olukwe lw'obugagga. Duli topic yaffe yasooka ku Bakaluba Talk Show yali yakwezuula finding yourself. Okwemanya ng'omuntu kuba nakibategeeza nti omuntu atamanyi buvo bwe tasobola kumanya waali ate tasobola kumanya buddo bwe. Bw'obanga omuntu toweetegeera bulungi ebisigadde byonna newe tunaabikuyigiriza tugenda kuba tumala budde. Nsanyusa okukulaba Mayanja Musa kisa kya Mukama mbaniriza nnyo mwenna. Okay, kati greetings zirabika ziwedde tutandike. Okwemanya nga bwe twali tukyogeddeko the other time, knowing yourself. Omuntu omanyi nze formula gye nabaleetedde nkimanyi nti buli kintu kyonna kye tubagamba ekyokugaggawala ekyokukola kino oba kiri byonna ebintu bino kwebiri ku internet. Kwebiri wano already mwabisoma dda mwabiwulira dda. Kyengezaako okukola kwe kulabika nga ngandawaza. I localize nkwata ndidutinga ngezaako okuba waki kye musobola okunywa. Muntegeera yaffe. Tuve mbawe knowledge eno mugifuule mugitegeere musobole okujja applying ebeere ng'esobola okubeera applicable. Nze kyengezaako okukola otherwise bino bye muzze wano bye mbabuulira babibabuulira dda. Ekyenjawulo ekigenda okubeera mu nze kugezaako kibatemeratemu. Ate buli nakibagamba nti teweesigulanga nti ebigambo Haji bye yayogera luli leero enkya byagenda okwogera tewaliwo kyengenda kuyigamu.
nedda mukwano gwange ekyo ogenda kuba weerimbye ng'ate weerimbidde ddala lwa nsonga nti olunaku lw'ejjo wanaabye ogenda kuŋŋamba nti olwaleero togenda kunaaba. Bino ebintu bibeerawo kwejjukanya. Olaba ne bw'oba olabye vidiyo emu nga emotivatinga ng'erina ebintu byekuleetera by'oyigamu. Nze mu ndowooza yange naaligambye nti ddayo oddemu owulire vidiyo eyo yennyini nnyini. Trust me, buli lw'onaagenda ng'ogiwulira olina ekipya ky'ogenda okuwulira luli ky'otaawulidde. Lwaki? Vidiyo ebigambo bw'oba obiwulira bisigala bye bimu. Ekyenjawulo ky'ofuna kwe kukwata ky'ekintu ekyo okwapulayinga ku gwe. Kiringa bw'onaaba ng'owulira ennyimba. Bw'owulira oluyimba olulimu heartbreak, tosobola kulutegeera bulungi. Naye olunaku lw'oluwuliriza nga oli mu situation eyo ey'okuba nti bakukyaye, ojja kutegeera oluyimba olwo era ojja kulumanya n'ebigambo ojja bitegeera. Okay? Lwansonga nti nno olina oluyimba olwo lulina kyerukoonako mu bwongo bwo nga ggwe. Era bw'oba mu ssanyu ng'oli mu kiseera eky'obuwanguzi n'owulira Mukama mulungi yanzija wala nzaani ayogera ne bawulira obwo obuyimba oba obwagala lwakuba burizonetinga ne situation gy'oba olimu ku ddakiika ezo. So zino ennyimba zino videos mukipinge ono nga muziraba jangu enkya jangu olulala. Nkukakasa lugenda kubeera olunaku lumu lwengenda okwogera ekigambo kimekinge amakulu nga waliwo omuntu eyali akikugambye naye ng'enteekateeka y'obwongo wenkikugambidde kigenda kutuulira ddala mu bwongo obwo kale kino nali sikitegeeranga. Therefore mwekuumire wano tuwulirize ebintu bino tubitegeere. Okuddayo okuddamu okurekapingamu twatunuulira nti omanyi abantu muŋŋamba nnyo Haji tukoze tutya obugagga. Sigenda kugamba bwe bakola bugagga nga gwe wennyini nnyini totegedde biki ebigaana omuntu okutegeera obugagga. Nze ngezaako okuzuula nti obugagga weebuli wano. Waliwo omuntu eyava wano n'agenda ebweru akoze obugagga agezezaako okubunoonya bugaanye. Waliwo yasigala wano n'abukola. Waliwo agenze ebweru n'abukola ne wabeerawo eyagenda ebweru n'atabukola. So it can happen. Naye kiki ekikyukanamu? Kansooke mbateeke mu mbeera eno nti waliwo omuntu okedde ku makya, omuntu muvubuka azaaliddwa agenze ku ssomero. Omuvubuka azaaliddwa mu maka muno nga kati bwe nnina n'abaana abange. Ekisooka mu bwongo bw'omwana oyo kwogera, kutambula, kukyusa ebisige bino nga abantu bonna abamwetoolodde. Omunigeria bw'oba oyogera naye alina engeri gy'agenda n'asikamu emimwa gino n'omulaba ng'akola facial expressions zino. Bw'ogenda ew'omuyindi bw'aba ayogera n'atandika akola ebintu bino bye bakola nga boogera nga babigiraagira bwe bati. Ebintu ebyo abantu tebabisoma mu ssomero. Bw'otuuka bw'oti abantu bw'otuukiramu immediately otandikirawo okulaba. Obwongo ne butandika okugenda nga bukola ki? Buregisteringa. Olwo kaakati omuntu atandika okuba nga afoomingibwa. Now, omwana bw'azaalibwa kuva lwazaaliddwa atunuulira bazadde be bye boogera bye bakola. N'avaawo n'agenda ku ssomero n'asoma. Omusomesa n'amugamba ekikye n'akitereka. Omuvubuka oyo n'agenda n'atuuka mu P7 katubale emyaka 13 n'ayingira mu kaabuvubuka. Bw'ayingira mu kaabuvubuka nga bw'agenda mu secondary abamu bagenda mu masomero ag'ebisulo, abamu basigala waka ne batandika okutangira awaka kuba oli myaka egya adolescence egyonoona. Ku ssomero balina engeri gye bakufugirayo.
oli mu mateeka ago. Kati bw'omaliriza amateeka ago n'ogenda n'oyingira university. Omulenzi n'omuwala ffenna tuli controlled by hormones. Omulenzi oyagala kwana, omuwala oyagala kwanibwa, otuuse in your prime. Ffenna tuli awo ate wetufuniramuuko ka time n'oyingira ku campus ng'olowooza yegwe eka asooseeko tekugenda kudda kukubeera mulala. N'obeerayo emyaka G3 n'okola by'okoze, abanywedde enjaga ne baginywa n'ovaayo myaka 23 ate abalala ne bayingira gwe kaakati olwo time yo gitambudde. Ogenda okutandika okunoonya emirimu. Olwo tugenda okuvaayo tukyalina contacts ne mikwano gyaffe, tukubye ebidongo byaffe tubimaze. Oyingidde emyaka 27 28 ewaka abazadde bakugoba oba ogenze na mikwano gyo ofunye wootambulamu. Ogenda olwo kaakati olumba ogenda kuweza myaka 23 bitandise okulema. Oba okyatambula ku kyalo ng'osanga James gw'asoma naye omugamba ki ekiriwo nti oyo ekiti ne bwekiti ffe tuli eyo tukola nina akalimu kange wano kenkola tolina mulimu nti James akukwata. Olwo kaakati oyagala kutandika kubeerako oko serious na bulimu obadde okolaakolayo butonotono awo mugendako mu disco musitula mizindaalo tewaliwo nnyo bikwetaagisa. Olwo kaakati ofunyeemuuko ka pressure akatonotono oyagala kuwasa. Abawala awo ebiseera ebisinga mubeera mwafumbirwa okivuddemu. Nkunyumiza wetugendera kaakati abantu wetulemererwa ddala okuyingira mu bugagga kubanga obugagga nabagambye nti abantu 5 ku 95 be bagaggawala. It's only 5% be bantu abali ddala abosobola okugamba nti no they have lived their dreams. Now mukuvaawo otandise olwo kaakati okulwana oyagala kufuna omulimu awo n'obuvunaanyizibwa busembera ofunye nayo oko omwana oba omufunisiza lubuto kati owasizza. Anything that comes you will take it. Sala nsanyuse nnyo okulaba oli late mu katono naye nsanyuse okulaba. Kakati olwo ogenze ofunye omulimu otandise okukola ki ekiddirira omuntu akufunidde akalimu oba kukola mu supermarket oba fa abagenze ku kyeyo ogenze gy'olaga awo okuzeekuzeemuuko you are mature you can present yourself bakuwaddeko obwa manager somewhere ogenze otandise okukola 9 to 5 omulimu ogwa bulijjo ogutandikiddemu kaakati olwo ofuuse muntu wa buvunaanyizibwa otandise okukola naye by'otandise okukola nkukakasa ffenna tetubirowoozaako. Ffenna bwe tutandika okukola. Let me tell you something. Gwe wenna alaba wano olwaleero bwe nkubuuza ensonga njagala obeere realistic to yourself. Ngenda kukubuuza ekibuuzo kyeddemu mu mutima gwo mu bwangu mu seconds 10. Lwaki ozuukuka n'ogenda n'okola? Kiwandiike wansi. Answer yo giteeke wansi. Why do you wake up and go to work? Abantu abasinga oli agenda kugamba nzuukuka n'engenda n'enkola lwakuba tulina okulya, lwakuba bana beetaaga fees, lwakuba neetaaga okuzimba ennyumba mwe tugenda okusula. The question is kiki ofunye mu bwangu obwo? Nuurukaya webale nnyo ongambe bills. Nina okusasula bills. To get money. Thank you. Mwebale nnyo kunziramu answer. To get rich. To be successful in life. I need to be mu bulamu obulungi. Kakati ozuukusa ogamba ogenda kukola. To be successful. Oli amubuuza what is success? To be happy. Kale mwebale nnyo for my future. Oli agamba kyekimuzuukusa okugenda okukola. To change life. Thank you very much. Kati omuntu njagala okutegeeza abantu nga 8 ku 10 tasobola kuwa answer eri specific. Olaba oli agamba mwenna ndowooza mulaba buli omu. Thank you Kalanzo oyogedde Muhammad. To reach my goal. To reach my goal. To reach my goal. Kalanzi nkuwadde obugalo. To reach my goal. Ekintu ekitandikibwako mu nsi success. Success is a goal.
nakiba nnyonnyola lwike koko kembadde njagala kalanzi ako konteekeddeko. Yes, omuntu yenna mu nsi olwana to reach a goal. Nakibagamba nti nno omuntu oli agambye nti pressure abamu agenda n'akola kuba kitaawe yamulabanga akola, anko yamulabanga akola, mikwano gye gyonna gikola. Gwe omanyi bantu bameka abakeera ku makya ne bagenda ne baggulawo amaduuka, ne baggulawo saluuni, ne baggulawo botiiki, n'aggulawo ki nga naye tebikola, naye nga just alina social pressure, ayagala okulaga abantu nti akola. Gwe tokirabangako omuntu ng'agamba noonya address. Olina agenda nga takoze due diligence yonna, tamanyi wano ngenda kufunawo sente mmeka, wano ngenda ng'oli yayagala bwagazi kukeera agenda kukola. N'akeera nga ku makya n'agenda n'akola, yafuna address, alina office nnungi, n'agikuba ebifaananyi, n'agiweereza abantu just to fit in mu life. Kakati ekisookera ddala ng'omuntu ogenda okutandika okukola is to set a goal. Nabagamba wava wano wagenda e Buwarabu, wagenda mu America, wagenda e London, wagenda Canada, keeping up yes appearance. Nkola siri mukyala nti bana ngamba nasomera bwerere, bwe namala okusoma n'enkomawo waka n'entuula. Taata wange yamperera ki? Nina okukola abantu ne taata wange abeere musanyufu nti nkola. Ekisookera ddala in life, success is based on goals. Goals. Omuntu yakera ku makya n'agamba nze mu bulamu bwange njagala kubeera muzadde. I want to be a successful mom. Alina kukeera ku makya n'ategeera nti nno omuzadde omukyala akola biki to be successful. Omuntu eyakeera ku makya ng'ayagala kubeera mugagga alina kusooka kumanya nti nno ebyobugagga nze bye nnoonya mu nsi babikola batya. Omuntu yakera ku makya, mulimu omuntu yakera ye ng'ayagala ku preachinga ddiini n'agenda n'abeera nga ayagala kubeera ayagala ku preachinga preachings ddiini. Bw'ogenda n'osoma n'ofuuka sheikh n'ofuuka bishop n'okola ki, you are successful. That's your field. You set a goal and you hit it. That's all. That's all. Mulimu omuntu nga yes, to achieve my goals. That should be sikulya sikunywa okujja konga gwa kisetting anti no goal yo kugula mmere kulya. Bw'obanga kyoyagala then you are successful. Ne bw'obanga osobola okugula emmere ate n'obanga weegomba emmotoka ya neighbor then you are not. Kitegeeza okyali n'ebirala by'oyagala. Now the aim here is to set a goal. It's to set a goal. Now you set a goal and you have to understand the principles here. Nti bw'omala okusetinga goal ebeera followed by time limit. Goal ebeera set by a time limit. Olino nabagamba mulekeraawo okubeera foggy with your lives. Tokeera ku makya n'ogamba nti nagenda e Qatar, nagenda e Dubai, nagenda e Canada, nagenda e Germany kukola. Gamba je eno ndye Canada ndiwa nkola, naye aim yange, my target is to have this. Kati bino byonna by'obeeramu, n'osasula oba mortgage, n'ozaala abaana, n'obaweerera, olina okumakinga sure nti nno ne biri nabyo bitambulirawo ki wamu. Kati kyova olaba nti bino ebintu by'okugamba nti nno omuntu agenda oyagala kubeera successful nga Haji, gundi abeere successful nga no, tebi applying the same. It doesn't apply the same. Omuntu yenna alina kuba na target ye, success zaffe ziba za njawulo. Nyinza okuwanga nina biliyoni nambe ya sente naye ng'okusinziira ku target gye neewa mpulya sinaba kufuna success. Ne mubamu omuntu nga ye yasetinga goal ye ya millions 10, kati alina millions 10 mu 10 ya succeedinga dda. Okay? Omuntu olina okubeera ng'oli ku lugendo olw'omulamu agwo buli kaseera, ate nga ogenda otuukirira
wajja oyagala okugguka yoyo omuntu abeera successful nti olugendo lwange njagala kugenda ndi wano kyali wajjala njagala kugenda Namugongo ku kanisa bw'otandika bw'oti okutambulako ng'ekigendererwa kyo wategedde nti nkoma Namugongo ku kanisa immediately w'otandika okutambula bw'oti you're successful okutuuka is a bonus oba ogenze na motoka oba ogenze na bigere oba ogenze na piki gwamanya bw'ogenda naye kasita omanya nti n'ekirooto kyange kyakutuuka wali simanyi oba akantu ako mukategedde kasita omanya nti ekirooto kyange kyakutuuka wali gwe tandika vuga ekintu kyo ogende El Nightingale yagamba it is a realization of a worthy idea ate no kwe kutegeera kikyoyagala mu bulamu n'otandika okukikolako ate ng'otandise okukirwanako okukigendako oba omaze okusucceedinga kakati tugenda okutandika ku muntu akoze atya ssente mbagambye omuntu yagenze yafunye omulimu atandise okukola ava ku ssaawa 4 paka ssaawa 11 agenda n'avaawo n'agenda n'atandika okulinnya booda ekiddamu n'agenda n'agulayo akamotoka bw'akagula n'akomangawo ogenda okwekanga omuntu naturally tulina routines ze tugendamu okomawo awaka ne bakulisaayo omanyi human beings we are just animals of habit agikulikayo nvuddeyo baba bakumanyiza akatonda n'okanywa n'obuuza gundi ali ludda wagone tomanyi na lwaki obabuuza ne bakubuuza wasiibye otya ne bw'oba abadde olina ebizibu bulungi wasiibye otya n'ogenda n'onaaba n'ovaayo n'ojja n'olaba amawulire omala okulaba amawulire n'otuula wansi n'olabako by'olabyawo akaati kalakata n'obeeraawo n'okoowa ne bakusitusa obudde butuuse n'ogenda ne weebaka enkeera n'osituka n'oddayo ku mulimu n'okola kuva ku ssaawa 3 n'otuuka ku 11 olugendo olwo rat race n'ogiddamu ekivaamu ng'omaliriza ng'okoledde omulimu emyaka 2-3 entondozo zitandise obulwadde butandise ostruggolinze n'abaana obaweeredde and that is it before you know it ng'obeera waka ng'olinda ka pensioni n'abaana kulabirira naye ekibuuzo mu mutima gwange era kuba ffenna naturally buli muntu yenna alina natural desire to succeed buli muntu yenna kya butonde ayagala okukola ki okusucceedinga okubeera obulungi naye ekibuuzo kyenjagala tutuule nnyo tulowooze kyakugamba nti lwaki bwe ngenda mu Australia nsangayo omwami James Mulwana nga yakola jessa n'avaawo n'akola simanyizi plastic zino alinamu warehouse alinamu ebintu webiti n'ovaawo awo n'ogenda waddako oba wa mwami Opiyo nga balina zi container ze batikkulirawo basasula damuregi ng'olaba container ziyingira waliwo abasirikale bakola ki like kiki ekimaking abo abantu to be so different from us what makes it happen bone babanga bamanyi kiki ku making okuyita ku kkubo n'otunuli omuntu ng'avuga V8 nga gwe ogenda kuyimiriza wa boda omugambe ninamu akugambe 10 omugambe nti no ninawo 2 kyekibuuzo kyenjagala tutandika okwebuuza like I just want to put our minds to task nababuulidde nti ekisookera ddala okuva emabega ebintu byonna ebitusookerwamu mu bwongo it has got so much to do with us and let me tell you one thing tetusobola we cannot outgrow the limitations we set for ourselves to bw'okeera kumakya mu bwongo obwo n'ogamba nti njagala kufuna millions 5 n'otandika okulwanira millions 5 obwongo bwo n'obuyimbeddinga ku kulwanira millions 5 kizibu nnyo okufuna billion kizibu nnyo okufuna billion nti otandika okulowoolezaawo n'oba nga tolina w'olaga ewalala ekikulu kya byonna muntu kutandika okuseetinga programu yo nti njagala kufuna millions 5
naye ne wabeerawo constructive discontent. Omuntu nti tandika okuba n'obutamatira mu ngeri ennungi. Kuba omuntu amatira mubi, naye tandika okuba n'obutamatira mu ngeri ennungi. Nti njagala okukola ekintu bwe kiti. Bw'okifuna tokomaawo. Luubirirayooko n'ekirala. Ekyo kibeera constructive. Sooka osiime. Era kyova olaba obakatifu abasiraamu tulina kye tuyita shukuru. Nti bwe mba nafunye ekirungi Mukama n'anyamba ddiru yange n'ayitamu nakoze n'enfunamu millions 2-3 mu mutima omulungi nnyinza okuyitayo mikwano gyange oba n'abooluganda 2 n'enfumba ekijjulo. Bwe mba neesabiddeko ku makya ne mbayita ne tulyako mu bulungi Mukama ne mulaga nti nakisiimye. Kati mu kukisiima n'otandika okulumba ekira. Kiringa omuntu bw'ofukamira ku makya ng'osaba. Oba bufe tetumanyi na kusaba. Buli lw'otuuka Mukama Katonda nsaba ompe kino, nsaba ompe kino, nsaba no. Mu nsaba entuufu omuntu osooka kusiima. Mukama Katonda nkwebaza ebirungi by'ompadde. Ompadde kino, n'ompa kino, ompadde obulamu, ompadde abaana abalungi, omponyeza abalabe bange mu kino. Kati bw'omala ebyo okubusiima n'olyoka otandika. Mbadde nsaba onsaasire ne kino kibeere, ne kino kibeere. Kikolwa ekitu kiringa bw'onaagula ekintu ewaka n'okireeta. Omukyala n'asitula akaveera n'agamba ennyaanya ozeerabidde. Abantu, omanyi abantu abategeera amangu. Mukama abantu bwe yawa obugunjufu mu kutegeera amangu, emikisa gyabwe giggula mangu. Eyalika kutta akaveera asooka kugamba munnange Dawuda weebale. Gundi weebale, mulinde Bone weebale. Mwami weebale oleese kino bwe kiti enva noogu ennyaanya ozeerabidde. Naye ng'osoose kukola ki? Buli mateeka gonna galina ebigatambuza. Birina ebigatambuza. Kakati otandise okusetinga nkugambye beera ne constructive dissatisfaction. Ogambe nti nno buli kaseera ndumbirira okubanga nkola ekintu kino okipushinga olabe nga kibeerawo buli ddakiika tolina koma wantu wamu. Kakati tumaze okusetinga goals zaffe. Tumaze okutegeera nti omuntu okeera ku makya n'ogenda n'obakuwa omulimu okukusasula pound 1,200 $, bwe ziti oli mu Buwarabu bakusasula million 1. It's already a milestone. Olina kyotandikiddeko. Kati gwe mu bwongo bwo olina kumanya nti nno kiki ekinzija wano. Kye kiri kye ntandise okubagamba nti nno omuntu abeera successful mu bino ebyenfuna kubanza mbabuulya byanfuna. Alina okubanga alina obutali mu mativu mu ngeri ennungi. Nti bw'oba ne Mukama wo ku ddakiika eyo w'okyali muweereze bulungi. Naye ate togamba nti wenkomye. Yes, avoid comfort zone. Kakati olwaleero nze nagenda ku mulimu we nali nkola nga ndi wa security. Naye mikwano gyange gye nalekawo ku team nakati mbawuliza. Naye mu kwogera ennyo you could feel nti ekizimbe we namala emyaka nga 10 nga nkola. When I left, when navaawo tekirina impact gye kyamakingako at all. Ekintu kyokka kye baali bamanyiiko oli njana kunyumiza mugundi yazze wano n'abuuza this black guy who was here. Omuddugavu ne yali wano eyalinanga smiling face all the time yalagawa. Ng'ekintu kyokka kye banzijukirako kwega ekimissingisiza mu kizimbe we mmaze emyaka 10 kuba nti I had a smiling face. Omanyi nze nakyemanyiiza okuba nti nsekereza. Kuba naturally nze nemanyi nti nina face efaanana okuba nti nkambwe. Kati kindi mu bwongo nti when I smile mpa affirmation omuntu nti ndabika ndi soft. Nwanisa bukambwe buli mu face yange. Now omuntu okubanga nvuddewo nga mmaze emyaka 10 waliwo abantu abajjaawo nga amazeewo emyaka 10 ba directors
senior partners nga bwavaawo ddala abantu bonna bamanyi nti no yagenze kakati njagala omanye nti wakati mukusaabala nga mulina emigugu eryato we litandika ennyanja bw'etandika okuyuugayuuga omugoba w'eryato eryo kyasooka okukola agamba musuule emigugu. Okay? Musuule emigugu tulabike nga tukola kituwona ekibambuli obuzito bukole ki bukendeere. Naye ekibuuzo kiri nti omugoba ono kapiteni ono abadde ayagala emigugu giri gisuulibwe kigambibwa nti nedda. Ekisookera ddala ayagala kati kusevinga bulamu bw'abali valuable. Kakati weebuuze mu bulamu w'oli olwaleero oli kubasaabaza abagenda okuwona oba oli mugugu. Yeah, that is constructive dissatisfaction. Wendi omanyi wonna w'obanga oyimiridde you are as important as hard it is to have you replaced. Vali y'omuntu wonna w'oli olwaleero esinziira ku buzibu bw'olimu okukuzzaawo. Nze olwaleero mu maka muno Omukama n'akeesa nga nzijuludde ennyumba yange eyinza okufuuka amatongo. Ye value gye nnina mu maka gange. Naye ate house girl bw'akeera n'agenda oba shamba boy wange tukosebwa. Naye ate ojja kusanga nga ebintu bitambudde era nja kukubiramu ennyinaze gundi olinako gundi bakuweereza omuwala omulala. Oba okitegeera kyengezaako kukugamba bakuweereza omuntu omulala. Kati bw'obanga oli gy'oli leero oli Buwarabu oli security guard bakusasula miliyoni mu kitundu 2. Fine, sente nnyingi nnyo ezo zaali zisingako wano we wali. Omuwala ali eyo ng'oli mu nnyumba mu kiyita kiyumba naawe gy'oli wano wajja tolina ky'olina eno bakuwa akakadde bw'okaweereza eka kalina kye kakola. Gwali eyo okola obwannansingi oli e London ofuna paundi 2,000 ezo millions 9 plus sente nyingi zisingako ze wali okola wano. But how hard is it to have you replaced? Kyekirina okubanga kibonyaabonya obwongo bwo buli kaseera buli wotambulira nti wano nze wendi kijja kuntwalira bbanga ki okuvaawo kwange kukosa ki. Bw'oneeteeka mu mbeera nga w'oli olina value kigenda kutegeeza nti nno omuntu ogenda kuba omaze okusucceedinga. Nze nina omuvubuka omu Nigeria gwe nakolanga naye ya becoming so cocky, he became so comfortable nga tukolawo ku reception nga abantu bonna bayitawo hello my love alina engeri gye yeeteesemu oluzungu yali muddugavu. Now one day waliwo omuwala bagenda ne bamupromotinga n'agenda yalina ennamba ye bino omuntu mubadde ku level ye kati ye yajjanga yakulira department yaffe eya security yali mu facilities kati ngeyaffe ya security yalina ogitwala. Omuvubuka ono nga mu Nigeria naye nga alina engeri gyayisa abavubuka bonna abajja waawo nga ali very arrogant. Ng'era abavubuka olumu we bamanya nti sinze ngenda okukola tebaagala na kujja. Kati omuvubuka ono n'asukumira omuwala oyo ogundi hello lovely you look so nice today. Omanyi omuntu ng'oli muddugavu oyagala nnyo okwefuula omuganda oyagala nnyo okwefuula omuzungu. Oli n'agikwata n'agitwala ewa manager text baamuyita buzi tebamunyega. Yakikola ku macyango oli akayingira ne bakubira manager wa company yaffe ku ssaawa 7 yali atuuse we yatuuka ku ssaawa 7 ne bagenda ne batuula mu meeting we bajja ne bamugamba client twogedde naye olina gwasukumidde message bweti ne bweti nti nga bagamba basi tambula mu kutambula bamuwerekera na muwerekeza abadde atambula buli mu kizimbe ng'akwata ebintu bye byonna ng'agenda ng'avaawo. Kakati kano kenzizeeyo e London nsabeyo obushifuti awo nga we nabanyumiza ejjuuzi ngenda eyo waliwo abagende mu club waliyo gye bayita Paya 1 nakiraba nakwolu kuba ebyo warehouse we byali ngenda okumusanga bino ebya covid bagaddewo
nga musajja watu gyali yatudde mu warehouse akuuma warehouse naye nga okuva we twasooka okukola n'emyaka gye twali tumazeewo nga tulinga abalowooza nti kampani yaffe tuluddewo batumanyi ffenna batutegeera but it took just a simple text tebamuyita mu disciplinary tebamukola ki ne bamusukuma. It is very simple to have you replaced. What are your services? They mean nothing. You are just a number. Nebo bakukwata ne bakuguroominga ne bakuyita supervisor ne bakola ki. Kakati omuntu yenna nkugambye nti ekiruubirirwa kyaffe okuva wano we tuli tulwane kulaba nti no tugenda tutya we tugenda okubeera comfortable. Obulamu, one thing you have to understand, the aim here is to affect life, not to have life affect us. Tutandike tuteekewo embeera nti obulamu tugezaako okubulwanyisa butambulireko ku tamuzi zaffe. Ffe tuleme kubanga tutambulira ku tamuzi z'obulamu. Nti ekinnuma olwaleero nzuukuka ku makya ssaawa 11 machazi nfuna sente naye kyaffectinga obulamu bwange psychologically kinkooya kati ngenda kulwana kiri ekya sente mbenga nzifuna naye ng'ate nteeseewo embeera nti no sikyakeera. Kino ekinsumbuwa ntandika okufuna peace of mind, okutandika okusetinga ewagenda okukuwa eddembe. Kakati ekyo kyetugendako kyekinyusi kakati kyetuyingira tusetinze tutya kubanga financial independence byonna egenda kubikuwa. Financial independence byonna egenda kubikuwa ozuukuke ku budde bwo bw'otegeka obulungi. Nkugambye mulimu comfort zone egenda n'ekulima. Buli muntu yenna ategeera kye bayita comfort zone asobola okukola ebintu mu budde kubanga comfort zone mu kigambo bw'okiwulira ekuteekerawo okuwulira nti amoke. Nava ekyaddundu nga mbadde mu kibuga mbonaabona kati ndi wano natuuka e London abaana bange basoma nasobola okukwata iPhone emmotoka yange ekali wali nkavuga naye ddala bwe wali over in fact ekireeta obuzibu obwo be bantu abatambula n'agenda nga talina goal. Bw'otandika okugamba like a ship without rudder or emeeri etalina mu Luganda bakiyita batya omulaga kubo nga tesobola tomanyi wajolaga kitegeeza nti buli lwosimbula bwoti n'ogenda ku mazzi you can go anywhere. Omuntu yakedde ku makya n'atandika okuvuga n'ava ku Masaka road n'atandika Ntebe road ng'abadde agenda Masaka ne bwadduka kilometers 15 per hour atambulidde ku bigere nga akutta olw'e Masaka abaamusinga. Kitegeeza nti oli atandise okuvuga naye akutte direction nkyamu ate tosobola kumanya direction ntuufu oba nkyamu nga tewasetinga goal. Because if you don't have a goal, you are driving to nothing. You are driving to nothing. Bino byonna nakugamba ne bonakwata sente ogenda zikozesa ki. Tolabangako abazikwata ne bazikasuka mu kibuga. Tolabangako abayingira n'agamba nti bano bawe ne gundi muwe. Kitegeeza ne sente yazifuna dda naye talina mulamwa, talina goal. How do you set a goal? Setting a goal n'oja achieving nze nabagamba goal yange mu bulamu machazi nwanirira ebintu byonna ebirala nali njagala nnyo bwe ntuuka otulo tunuma ngende neebake naye saagala kwekaka kugenda kwebaka lwakuba nina okuzuukuka ku makya. Come on. Abantu unafiiriddwa ate nina okukubira omuntu essimu mugambe mpaayo holiday and what have you. The day omuntu gwakola sente ng'owulira you are comfortable olunaku lw'olizuukuka olunaku lw'olisituka ku makya nga tokyasaba kufuna holiday ng'okera bukeezi n'ogamba nfunye ka tiketi banne tebakaseera akogenda e Dubai ka $150 n'okagula buguzi nga tomaze na kutunako ku schedule lwe lunaku lw'olimanya nti wali wafadda. Omanyi life plays no favorites.
obulamu bw'ensi waliwo amateeka ge tulina okuyiga nga go bw'ogavaako olina okugoyinga wrong by all means. Life plain no favorites. Temuliimu muntu agamba nti no gundi oyo alina omukisa gundi yakola bw'ati. No, yes, omukisa gusobola okubeerawo somewhere, naye n'omuntu yennyini asobola okufuna omukisa n'atagutegeera. Obwongo kyova olaba kirungi nnyo abazadde nsiiba nkibagamba nti muteekera abaana, temubateekerateekera, muteeketeeke abaana. Kakati ekitutta mu kyonna waliwo ekigambo omuzungu kyayita conformity. Okugoberera, following, okugoberera omuntu already agoberera omuntu. Obwongo bwaffe Mukama Katonda yabukolanga bulowooza, naye abantu mu bulamu bw'ensi tetulowooza. Nze kakati najja wano ng'abaana bakoze ssente bagamba ozimba ennyumba n'otunda n'olyako ssente bweziti nenzija nga nkirina. I just followed a follower. Ogenda okulaba obadde oyagala kutunda wano waganya okugenda lwakuba wawulidde gundi akyogera. Gundi yakoze saluni naawe n'ogikola. Before you know it ogenda okulaba ogitandise saluni tewaliwo muntu ayingira. Oli bwe yakikolera obudde bwali bukyali mutuufu ne babumanya gwe n'omusigaliramu n'obanga omutambuliramu. You didn't take time to think. Gwe ng'omuntu wakeera bukeezi ku makya n'ogenda n'ogoberera. N'ogenda n'ogoberera omuntu. It is conformity. Otandika butandisi. Kati nze kati njagala nkuwe formula kaakati gye tugenda okutandikirako ey'obugagga. Omanyi abantu mugenda ne munkubira essimu ne mugamba nti tandika mbuulira nsobodde ntyo okugaggawala, nsobodde ntyo kwa idea yange gye nnina. It might not work for you. Circumstances zaffe ffenna they are different. Nyinza okubanga bigenda kunkolera lwakuba sirina baana. Guukeera ku makya olina abaana. Bakusaba ssente osasula child care, olina tolina kukola overtime. Nze nali nkola overtime. Kati ekisingako mu byonna nze kuyamba kuwa information gwogikwate, okwate akatiba ako okakwate weetuuzeemu nga ggwe nti abantu bonna tutandike kakati okunoonya ebyobugagga. Naye bwe tuba tunoonya ebyobugagga byengenda okubagamba kakati bye tugendamu, ebyobugagga bibeere bya mirundi ebiri ebitutambuza mu bulamu bw'ensi. Waliwo ebintu ebiri tangible ne intangible. Waliwo ebintu bye tukwatako ne bye tutakwatako. Abazungu be mulaba abagenda ne bakola ssente, bagenda ne bakola ssente buli kimu ne bakituukiriza mu nsi abasinga. Naye baakulira nnyo mu bulamu bw'okwemanyanga bokka abantu. So bafuna ebyobugagga bye bakwatako naye ne beerabira ebyobugagga ebitakwatibwako. So nga ebintu bino birina kutambula bibiri mu nsi. Beera omugagga ow'abantu, gundi akwogereko, nyumyeko ne gundi, oyambeko ne gundi. Wowe kisaanidde. Ebyo mu kuyamba mulimu omukwano okumanyika mu mbeera eyo. Ebyo ebintu tebikwatibwako naye bya bugagga. Olina omulaba ng'akoze omukolo abantu ne batuula bangi nnyo. Olina agukola emmere n'adiba nayo. Kaakati bw'ofuna ebyobugagga ebikwatibwako n'ebyobugagga ebitakwatibwako. Ebintu bino bitambulirwamu kubanga bw'otatambula n'otandika okunoonya ebyobugagga byokka nti nagaggawala. Nina buli kye nnina, ojja kutuuka ekiseera stress ekuluma onoonya abantu b'oyogerako nabo babule. Ekivaamu ng'otandikira kubeera mu depression, buli kimu okirina naye nga tosobola kukola ki kubeera mugagga. Kakati kyengezaako okubagamba hani ono ayagadde okunyingirira mu vidiyo yange avuddewo. Okay, kakati oyo adistonyezeemuuko my chain of thought. Ate namukubidde jjo kakati kyengezaako okubagamba mbasaba mutandike okucheckinga your references. We tugenda kakati tugenda mu kulowooza. Ekisookera ddala nga bwe nkugambye nti tetulowooza, kwata akatabo ko to devising a plan. Nti olwaleero njagala ogambe nti bino bye njagala okukola.
obaze zino business zensuubira zengenda okukola buli lunaku okwate katugamba olwokutaano oba Sande ennaku 2 mu wiiki odedicatinge eddakiika 3 eddakiika 3 ng'otu omanyi this might sound funny eddakiika 3 ngo ogambye nti this is my time solitude ogenze ko mu kifo kyo siriikiridde omanyi ebintu ebyo bw'obanga omuntu okeera ku makya n'ogenda n'okola gym n'okola akanyama kano n'osiba inagira bwati n'anyeenya ennyama eno bwoti ani akulimba nti nno toso obwongo tebwetaaga ku exercisinga obwongo nabwo bwetaaga oku exercisinga ofuna knowledge n'otandika okugiprocessinga kakati njagala otandika okutuulanga wekka funa akatabo konga kako otandika okuwandiika ideas of what you can kuba ideas zino nkukakasa omuntu bw'otuulira eddakiika 3 nga ekibaddewo yagadde kuba nti n'ogaggawala n'otandika kuwandiika buwandiisa ideas kakati ekisookera ddala okuvuga abagole waliwo abavuga abagole waliwo abakuba ebifaananyi waliwo abadecoratinga waliwo aba funeral service n'otandika okubanga ogenda ideas zonna kuba mu ideas 10 mugenda kubeeramu ideas 8 nga nfu befufulu mu ideas 2 mubeere nga munungi mubeeremu ideas 5 ezitopinga mu ideas 5 ogenda kujjako ideas 3 obeeko kyoyagala kakati abantu munkubira ne mumbuuza nti no Haji nsobola kukola ki kakati nze nkugambye nti gwe kwata time yo eddakiika 3 otandike an idea that comes to you okubanga nkeera ku machanga nina akamotoka akadeliveringa amata okubanga waliwo abantu nabadde mu lumbe lwa gundi nenda abo mukyala gundi ng'akaaba kiki ekyabadde kimugireyo depression every time you see a problem manya nti nno olina kubanga obugagga it is just finding a solution in a better way ng'osinga omuntu omulala okay kakati otandise okuwandiika zino zonna idea kakati bw'otandika okugenda nkukakasa nti buli lw'onaatuula eddakiika 3 osobola okuwandiika formulas nga 30 emirimu gy'osobola okukola emirundi nga 3 oba emirimu 20 kale katugambe kitegeeza bw'oba olowooza ennaku 2 mu wiiki ogenda kulowooza ku mirimu 6 ekitegeeza nti mu mwezi osobola okuba ng'owandiise ideas 10 mwaga tuula otandike okulaba eruweegwanidde n'olumu ne bw'oba tolowooza bulowooza tunuulire for instance obadde wano nga ofiiriddwa buli muntu yenna yali afiiriddwako bwe wafiirwa wawulira ki wawulira nti ogrivinga olina ebintu by'oyagala okwogerako naye tolina muntu gw'osobola kubyogerako naye ffenna bwe tufiirwa omuntu waliwo ebintu ebijja grieving is a natural process kumpi buli omu kyayitamu n'oli kyayitamu regrets ogamba kale senga namututteko mu ddwaliro kale senga nabaddewo kale saamu omukwano gumala bulungi nze nkedde wano leero mbadde ntutta abakozi nina akabwa kange wano akabwa ako bakakaleeta wano ng'emyezi 2 tekafuluma mu nyumba kasiiba muno leero bafulumye ne bagenda mu maaso gange wano balina akasaawe ke bazimba ababooda muno mwe basalinkiriza nga badduka ndowooza eri abasirikale abadde ayita ku sayidi zeeno akabwa ka papi bwe kavuddeyo bwe kati bwe kayingidde omusajja akakubye booda bapa ne kafa naye bwe bankubidde essimu mbadde envuga ababadde mu mmotoka nga tebatege bantu kati muwala wange akubye ng'avuga dadidadada n'ambuulyamu ne muga kiki ne muteeka mu mato
Nambuulira ne ngamba papusi bagikonye ne oli kwe kuŋŋamba nti weeri wano naye ekyagira esaamu kwe kukubira omuntu ne mugaa tewaliwo kyonna kye tusobola kukola kugitwala mangu mu ddwaliro tulabe nti no tugiwonya. Oli kwe kuŋŋamba nti akali wano kakuba sikyakyala ne binsobera ne ŋŋamba oba simugaye nti katte. Kati mbadde mu mmotoka n'abantu be mbadde nvuga talking about a small dog. Naye engeri gye kinkosezza ntuuse ku site n'enzira emabega nga mpulira amaziga gaagala kumpitamu. Kuba bonna abakozi wano babadde bakaaba. Kati akagize ne mugaa abaana tokaaba malaga mukatwale naye babuulire ne mu njogera nabo ne mbaga akagenze mu ggulu temufaayo. Ne mbalagira wano waliwo betwateese wano abakuba amataffaali. Ne bakasalira bulungi eboksi ne bakakolera bye bagenza okukaziika ne bakawa decent burial. Naye kirina engeri gye kinkoseza, it is just a dog. Ngitegeeredde ndowooza emyezi 2. Naye akabwako kabadde kajjanga kalina mu muzikiti waliwo ensaali akatera okuyita ayitawo ne kagira ki ne kafukawo ne bwemba ninnya bwe ngabadde tebannabaka training nga mpulira bubi nga ngamba kati leero kyenkomyewo kuba nzukuse essaawa 11 kitundu 12 mbadde nfuluma okutwala abakozi. Kasembeyo kujja kungoberera ne nkagamba genda ddayo munda. Kati bwe mbadde nvuga emmotoka nga nkomawo ne ngamba bannanga akabwa kano nze mbadde atakaagala. Kati netandika okuwulira bubi lwaki embwa eno mbadde sijagala bakaziisa wali wammanga. Nembuzaabuza muwalange ne ngenda ne nkagulya KFC ne nkaleetera nentuka naye omuntu omukulu nga ngamba ngenda kaaba ne it's just a dog. Kakati wali otuddawo no tebe kati nkuza tuddewo ku kiri. I just went into this. Kati njagala okuzayo ku kino nti wali obaddeko awo no tubadde nkuleetera ngeri omuntu gy'osobola okuformulatinga mu omulimu nti anything that invokes someone's emotions esobola okubeerawo nga bw'onaalaba nti bakansalaazi bano babateekawo okimanyi nti ogwo gusobola okufuuka omulimu. Kati omuntu agaggawala ebiseera ebisinga yeemanyiiza okubanga atandika okulowooza outside the box. Talowooleza mu kiboksi ky'abalala magezi we gabeera. Kakati omuntu bw'aba afiirwa omuntu n'atandika okugamba regrettinga atunula n'agenda n'abeerawo kati olowooza kati mama wange yafudde bamuziise kati oba gyali ali mu bbugumu oba ali mu kizikiza oba kati atandise okudecomposinga. Like there are certain things mu bulamu bye tutasobola kwogera n'abantu. Oba omuzadde oyinza okuba ng'olina abaana ng'olina gw'osinga okwagala naye nga kikumalako oba naawe emirembe nga tomanyi osobola okukyogerako oti like is it okay oba kati omuntu yenna ategeera alabe obuzibu we buli ng'omuntu w'onaagamba nti mmanyi okwogera n'abantu. What if ennyumba eno gye nnina nsobola okugidecoratinga bulungi nenkubamu kakala akabbulu naturally kaweweeza ebirowoozo by'omuntu neneeranga nengamba nti omuntu yenna afiiriddwako omuntu va mu kibuga jangu kusaidiza emukono kusaidi bweti ne bweti tubudaabuda abantu. Tulinawo dokita gundi tulinawo omukugu gundi asobola okujja n'ayogerako naawe jangu oyogere kikyowulira. It's a job omuntu mu magezi ge kyatasobola kulowooza nti tekijja mu magezi mulundi gumu. Kati nkula like omuntu engeri ja how you think outside the box. Ng'omuntu yakeera ku macha n'ateekawo funeral service. Yakeera ku macha nga alaba abantu bakeera ku macha n'agamba gundi mugende mugule sanda naawe genda ogira bwoti kati mugende mulete kyokko grievinga ate gwali mu bino n'agamba naye watya singa nteekawo embeera kuba abantu bwe bamalirizanga emikolo egyo nga banyiigidde buli omu. Yes, rehabilitation center. Oh, nuru webale nnyo. Yes, rehabilitation center. N'ogiteekawo ng'egenda kuddaabiriza nga bw'olaba abantu bwe bakola rehab. Kati oli omuntu eyatandika eyo gundi yatunuulira ebizibu abantu bye bayitamu. Ye n'atuula ku makya n'atandika. N'alowooza omuntu ono aba akyakaaba wuwi bannaye gundi ekizibu ati nga bajja owa esente z'obuugi ziweddewo. Nagira bwati mu kikondoolo najjayo bwa mmeka mwaguze kilo mmeka
kale mugende muleeteyoko ne sukali kwegamba nobanga ogrivinga at the same time you are looking after abazze okuziikirako notafuna na time. Nze muzeeyi wange yafa ndi London nali nva na ku mulimu nzijukira ne bankubira essimu naye bwe bankubira essimu nali naakadda zalinga sawa 2 nebaka bwende oli bwankubira nasuze enkola nangamba nti ndi wano ku Facebook bagamba Sekase Kimwanya afudde ne mugamba olimba naawe ningamba kanjire bwe nti kwe kukubira muganda wange waswe essimu nga bwenzika amadala bwe ne mugamba wa ekichi nga akyali na mu moto kuba amawulire gavuga ati nga bakyali mulago naga afudde nzijukira kye kigambo kye yangamba nasigala wansi abali waggulu ne mbagamba nwana mumpe passport yange nenkwata passport yange nina ne kanzu yange enzirugavu nenziruka erowa Sydney amwa okufuna stay gundi train naye nga nziruka ogenda ku kisaawe ne ticket sinagigula nembeera ku simu ngangula ticket British Airways ebiseere byali esimbula saawa nnyo ngenda okutuuka ku terminal 3 ng'ennyonyi sisaasobola kugikakinga obudde bukoze eki bugenze kati nenvaawo mangu ate nzire oba yali terminal 5 okuva Egypt kuba yo yali esitula 8 mukuddukawo 8 nenjifuna eyo nagisasula na cash ennyonyi etulese tutuuka e Uganda nzijukira natuuka saawa 9 kati bwe ntuuka saawa 9 muzeeyi olwamulabako bwenti ningambirawo agiwaswa ne mugamba haji kati sigala waka nze ngenze Kaleero nengenda Kaleero nentandika okugula ebintu nentandika okufuna abafumbi to the point nti twatuuka okuleeta ebintu okuleeta tente okuleeta amazzi nti ntuuka ku muzikiti we bagenda okuzaalira muzeeyi agiwaswa yankwata bukwasi nangamba yasini tuula wansi sawa ziweze musa nkyetala ntegekera abantu bazate tukungubagirako nti nalifunye omukisa ogunaaza ku muzeeyi nalifunye omukisa ogwaniriza kuba naye nabeera mu kavuyo k'okutegeka kumbi paka sawa za kuziika kakati oli yatuula n'alaba omuntu tiddayo ekizibu kino kyazze kitya n'ateekawo abagenda okukola ebintu ebyo kakati kaliko embadde nkugamba nti nno omuntu agenda kuteekawo embeera ategeera omuntu awulira atya akuyite buli muntu yenna yali afiiriddwako kunaategeera you know what is like otuuka muzeeyi wo n'afa nooga kati nze muzeeyi nali naakava eno weeks 2 nengamba singa weeks ezo 2 nabaddewo ne mutwala mu ddwaliro nadduse kukola sente nzikoledde emyaka gyonna nengamba singa yabadde nze nga nze ndwadde omwana wange nandekawo kuba muzeeyi namuleka atakyogera era nemusabira neddwawo nga era nafuluma n'ekikomera nga amaziga gampitamu nga mulaba agenda kufa naye nenzirayo London okukola ovuiki nentuukayo weeks ndoze zaali 2 n'obutawera naafa kakati nenkomawo kati nayita mu regrets nyingi nnyo kati naawe mmanyi kyoyitamu naye ebintu bino tetutera kufuna mukisa kubyogerako nobeera awo omuntu waafudde yali afiiriddwako omukyala omuntu yenna yali akeddeko ku makya n'aziika omuntu you know how it feels how does it feel omuzadde okugera tulina ebintu omanyi betwogerako nze mu ddwa yange nina ekintu kyensoma buli lwensaala nakyemanyiiza nti Mukama Katonda nnyamba onzijulule mu nsi nga siziise ku mwana gwenzaala kuba mmanyi I fear death it's not death in a sense naye the aftermath how do you move on kakati wali okirowoozezzaako n'owulira obuzito obwo omuntu n'otuula ku makya noga mmanyi okwogera obulungi n'abantu what if nkolawo rehabilitation center ng'omuntu asobola okujja n'aba n'akaluumuke bulungi bweti netwogera nemuga kiki yogera weeyabye nga bwolaba abantu bwe baba n'obufumbo ng'oli alina ekizibu kye talina muntu gw'asobola kigamba n'anoonya okukigamba nga buli omu agenda amwogerako n'akugera kubajjukira nze muba mukwano gwange bwombuulyako ku kizibu mikisa mingi nnyo nti bwe tunaba tutudde ne ku dining ne madamu nyamunyumizaako kakati gwe bw'otandika bw'okikola naawe omanya nti ekizibu kyo wonna akigambako omulala ajja kikola ki kukyogerako kati ekivaamu nga tutandika okubotolinga ini ebintu bingi naye okukuzzayo ku kiri kyembadde nkugamba luli omuntu otandika otya kitegeeza nti gwe ogulawo obwongo bwo
kukukola ebintu omuntu omulala byatasobola necessarily kulaba nti omuchina ava gyavudde ne mbasanga ano ba investor nga bamusiba naye tibamusanze atunda kasooli n'omuntu osinga bamuleka wano ebbanga eriwera mirundi mingi nnyo nti ayinza okugaggawala okusinga n'abazaaliddwa wano nti bo baali trained okubanga basobola okuvumbula atunula n'amanya nti faculties zaabwe obwongo bwabwe mental faculties zaabwe ziri open nti ziraba mangu Amini yakeera ku macha n'agobwa abayindi wano n'abasalira n'omutemwa gwa ssente gwe balina okutwala Bungereza bwe bakwata n'ebaaniriza abayindi baatuukayo nga balese wano ebyobugagga nkukakasa abali e London mu njulire oba mu nsi yonna omuyindi gyali bwe baatuuka ba oninga buli corner shop buli dduuka tomusanga ng'ayera bino byaffe tinkola security nkola kino no obwongo bwabwe babutraininga kulaba mukisa wegule era bw'atuuka ng'embeera ekyagaanye asooka n'akolako nga bw'asonda capital ng'amanyi nti nno nina okutandika okukola bwe opportunity amanyi bw'etambula mu bwangu nga bw'olaba omujju nti ebbanga ly'obazze naye ku kyeyo diro wali okoze diro wali okozeeko ne gundi diro wali okozeeko n'omujju n'okeera ku macyango okola omulimu gwe gw'omungereza okola naye omujju nti obwongo bwawe balina bwe babukwata ne babusitula nti bwanguwa mangu okulaba opportunities ate ne beeyamba kati gwe obwongo bwo ddirwa obusitula n'otandika okuba ng'olaba opportunities omulala waatazirabira kati tuddeyo wali bwe tuwandiika nti otandise okuwandiika ideas zino otandise okuziteekamu olina ideas bibiri olina ideas bisatu otandise okugenda ng'ozisunsulamu eno kanjijjemu ofunye top 10 mu top 10 omwo ogenda kujjamu ki ky'ogenda okwesibako ddala obwongo bwe obwongo bwo genda okulaba wano ogamba nti nno babayigiriza naye nkukakasa olwaleero bwenke nyinza okuwa millions 5 oba 10 n'ojja wano e Kampala n'otoba n'omwana ow'e Kampala n'akukolako ssente n'oti era results zaffe tezifaanagana nze kyengezaako ngezaako ku building to ezo ssente z'ogambye nti nno abayindi baabasasula y'ensonga lwaki baagula n'amayumba abaddugavu wano we baba wa maduuka nga gali mu stooko yemu Amini n'agabawa what happened to the economy it was the same circumstance kyasigala amaduuka gasigalawo stooko yasigalamu lwaki gaagwana ne gasigala masa ebizimbe ne bibeerawo ne bigaga paka Amini we yabitwala It was up here in the head. Chengezaako kugamba nze ngezaako ko obugagga butandikira wano chengezaako kubagamba forget about gundi bamuwa kino waliwo n'abagagga be bakwata leero ne babasikiza oli ne bamuwa eka 10 ne bazisalasala ne bazitunda zonna ne ziggwawo nga naye bakadde babe babikwata ne babikolera ne babiteekawo. It was because kino ekyo ne bona akika nti gundi their level of understanding is not the same to ours. Ekyo lino kitegeera nyinza okuwa sente ze bayinza okuwa sente ze ezimu ze babawa n'otuukayo n'okiremwa olwaleero osobolokera kati waliwo wano omuntu alina ekizimba alina wana amataka nga yagasikira na musikizi ng'asobola okugatunda n'agafunamu biliyoni ng'osobola okufunamu emitwalo nga 2 emitwalo 2 lwaki togakwata n'ogawayalinga n'ogenda e Bungereza n'otambulako n'ogenda mu kyalo n'ogula ayo mayumba n'otandika obugagga lwaki tokikola nabo kye baakola. It starts here. I just want you to listen and listen good. Listen and listen good. Nze sigenda kubagamba nti no genda osuubule kino no nze njagala weeteeke mu mbeera nga osobola to recognize an opportunity where there is one. Kyekyo kyokka bino bagira saving akakati je sente zo otemeko 20% okoleche. That is the wahala we have been taught throughout. Naye obwongo bwe buba tebutegeera kintu tebukitegeera. It's one thing I want you to understand. Bwe buba tebukitegeera. Kakati ideas omaze okuzifuna
ozitese wansi ovudde mu kufollowing omuntu kyagenda following. Waliwo akagero kamu ak'omwami eyagenda ng'akwata essaawa ye nga buli lwabanga ayita ku dduuka, waliwo edduuka eryali litunda amasaawa, nga buli lwatuukaawo ng'akwata ku ssaawa ye ng'agijja bw'ati ng'agitereeza ng'agenda ku mulimu. Kakati lumu yasanga abakola omwami akola mu dduuka eryo eritunda amasaawa ng'amubuuza omwami ng'ayimirira ng'atandika era okusetinga essaawa yo. Omwami yali wabweru ng'ayera ng'agenda n'amugamba, uwaye lwaki buli lw'otuuka ku dduuka lyange wano oyimirira n'otereeza essaawa yo? N'amugamba nti buli lwe mbadde mpita wano essaawa yeeyo kwenterereza essaawa yange n'empulira nti eri ddala ku budde butuufu, kuba ggwe otunda masaawa, essaawa zo zirina okuba nga nnamu, kubanga nze essaawa yange erina okuba ku budde, nze mu kampani eri nze nkuba akadde akanyula abantu, kitegeeza essaawa yange erina okuba ku budde. Kati omusajja yali atunda amasaawa ne bimusobera, naga nze essaawa yange nange bulijjo njiterereza ate ku kide. Buli lwe mpulira ekide kyammwe nga munnyuka nga mmanya saa ziweze 11 nga ntunda ku ssaawa yange obudakiika obuba bugizeemu ng'atereeza. Kitegeeza nti abantu bano bombi balinga beegoberera bwegoberezi. That means essaawa ezo zaali badde nga nfube fufululu. Kati both of them they didn't check their references. Tebamanya ono lwaki akola kino naye baagoberera bugoberezi. Oli naawulira akadde n'assuming nti ssaawa 11 n'atereeza. Kati noono naye bwe yagiranga naye n'akola ki? Naye n'atereeza. Bonna ne babeeraawo nga bali mu ki? Bonna nga beevuga. Therefore abantu betwagala, abantu betwegomba, abantu betugoberera, betuwuliriza without checking references, kitegeeza nti emirundi mingi nnyo bagenda tuwa ideas nga nfu lwakuba nti nno ffe tubaagala tuwekanga tubakoze eki, tubagoberedde bugoberezi. Nabanyumiza akagero k'omwana eyabuuza maama we lwaki osalamu ekyennyanja, lwaki ekyennyanja tokifumbirako omutwe n'ondeeta kyonna nga kiramu ate n'ompa ekyennyanja ekya wansi n'ompa omutwe. N'amugamba nti ffe ekyennyanja tukitemako omutwe. N'amugamba lwaki? Nti bwe kityo bwe kirina okubeera, whether it's bad luck. N'amugamba nti maama wange bwe yakikolanga ki? N'akikola olw'okuba maama we. Kati akubira maama jjajja w'omwana ono nti kaakaddi bannange ekyennyanja kino omwana awune wana maama ali wano atemyemu ekyennyanja. Naga ate kirina mutawaana nti ayi maama ate gwe ekyennyanja nga wakitemangamu era nange mbadde nkolanga bw'obadde okola. Maama kwe kumugamba nti ekyennyanja ffe twalina esseppi kyemu naye ebyennyanja nga biba binene nnyo nga tekijja kujyamu, y'ensonga lwaki twakitemangako omutwe kino ekyala ne tukisuulako busuuzi supu ne tumuteekako n'ayinjiwala n'agenda waggulu. Nga tekirina nsonga lwaki balina okusalako omutwe, naye olw'ensonga nti ono yagobereranga following the follower without questioning, njagala kola kino nga tokyekinze lwaki okikola, it becomes the problem. It becomes the problem. Now, waliwo ampeereza wano nanzijukiza akadde nabagambe tulina okumaliriza ssaawa zino. Tulina okumaliriza ssaawa zino. Sikiwa nti nina kyensobola okwongerako. Kaakati tukutte ideas zaffe tuziwandiise wansi. Nkulekedde buli omu tandika okuwandiika. Weewemu ennaku 2 tandika okuwandiika kino njagala kino byonna nga we ngenze mbibalaga obiwandiike wansi. Bw'omala okubiwandiika wansi bwe tukomawo ewiiki eddako tugenda kutandika, kuba nze kaakati ngenda kujjayo ne scenario yange emu nti nno kaakati omulimu gwange guuguno gwe nkoze eki gwe nnonze ngenda gutandika nti okugupanga. Sigenda kubongera ddakiika, njagala kibeerewo nti nno bwe nteekawo time bweti time gye ngenda okumalirizamu. Kakati omulimu ogwo tugenda okugutunuulira, tutandika okusala entotto, tutandika tutya okukwata opportunities zino okubanga tuziyisaamu. But above all njagala kitambulire ku mulamwa ogw'enneeyisa.
kuba ebintu byonna bitumala okubitegeeranga attitude oba endowooza zaffe enfu mumanyi mulimu abantu nze wali wano omwami yankubirako kessimu tamanyi bino abantu mwagala okubuuza jinjagala kino nakubira seka kyekiriwo tomanyi akubye muyambe tantegeera tamanyi mental setting ya nakubira nambuuza seka kyekiriwo like empisa obuyisa attitude oyo ye naganirawo nenga sigenda kuyamba attitude yo yekusooseza kakati olwo tugenda okuddako tugenda kumanya attitude y'omuntu emu affectinga atya gwe ng'omuntu how tugenda kati omulimu gwaffe tugufunye buli omu nkugambye nkuwadde ideas gwe sigenda kubuulira mulimu gw'ogenda kukola gwe oli mu nyumba y'omwo mwoli nkugambye you are as important as it is hard to have you replaced. Omukyala omwami waakwagala lwansonga depending on how hard it is to have you replaced. N'omwami bw'oli eri omukyalawo kati buli omu okwekuumya weekuumidde otya waggulu yembeera gye tugenda okutambuliramu oluddako tudiscussinge attitude nga bwe tudiscussinga n'omulimu gwaffe tugufunye kubanga attitude egenda twaffectinga nnyo lwaki sibalekera awo Sunday tugenda kuba tusisinkana wano same time zigenda kubeera saawa 11:45 ku Sunday eddako sigenda kusukka waawo naye kansuubire tulina kye tuyizeemu olwaleero bwe naaba nina kye sikwasaganyizza bulungi nange waliwo yaŋŋambye okubreakinga down building eddakiika 15 ezijja okuddako naye nga tonnavaako ka video kano okasharinze oba information ogyerekereza wekka ng'otoyagala balala bafunemu kansuubire nti tugenda kubeerawo wiiki eddako atategedde bulungi mpereza eri mu ka inbox nja kuyita ayitamu kyobadde oyagala okunnyonnyoka obulungi tukidiscussing next week nga tutandika programu yaffe eddako kiseera kyabagenda kusaala musaale nabasuubiza nti tugenda kutambulira ssaawa emu mubeere bulungi mbasaba munneeyungeko wiiki eddako ku Sunday budde bwe bumu peegi yaffe yeemu wano Bakaluba Property Services ate era muyite n'abantu abalala mugambe batweyungeko omanyi information ng'esharingibwa abantu bangi eri beta mumanyi mulimu abantu abankubira mwagala mbawo information personally naye information emu ngenda gireka wano ng'eri general nga bwe ngamba abaana bano abaagala mbazimbire and what have you ngezaako nnyo okubateekateeka obwongo mutegeere n'omuntu yenna agenda okunfunamu agenda kubeera ku mukutu gwange guno nti abantu abamu muli delusional muleeta ebintu ng'olina ekirooto kine nze nkuyambako okitegeere oluddako ngenda kuba njogera nammwe nenenya nnyo nti nno si breakinze down ebintu bino era mugenda kusigala nga muli banyiivu kubanga mulimu abantu ababadde bakirinze abaagala okumanya ennyumba zigenda bakostinga ki naye eddakiika 15 ezisooka oluddako kye tugenda okutandikirako deni enkaaga eriddako tugende ku mulimu gwaffe tugutandika tutya ne attitude etwaffectinga etya kubanga enjogera ennungi empisa ennungi okutegeera amangu byebisinga byonna era byebitutambuza nafune okuba nga munjagala nga twogera senga nange mbadde wabboggo nga sitegeera mwali badde osanga temuliiwo mbeyanziza nnyo tusinkane wiiki eddako mwebala nnyo mwebali eddala bulungi mwelaba